Yes, ku BBS Terefayina mukwano gwaffe kwoli wonna wosinze okubeera nga tulaba tumaze okuba nga tusalako abarasita tuli Lukaya Road Toll Market wano mu Uganda we basalira enkoko ekyasinze okuwooma, oyagala mbuzi esinga okuwooma, oyagala gonja w'omutindo obisanga ku Road Toll Lukaya. Era bw'oyitawo oba oli ku bibyo ndina emumpi munnange ekintu etugenda okuba nga tukitambuza baddiramu nnyo. Ndine saizi yange okitegedde tulina saizi yange wano okulaba ng'ate tutambuza ekinkino mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi. Kale tulina mikwano gyaffe abaki aba Centenary Bank abagamba nti sente agent bw'omala okuŋŋaanya sente zo wano ng'ozikuŋŋaanyiza genda wali ewa sente agent ku dduuka, genda wali wa sente agent sente zokole ki oziterekeyo tobeera na sente awo. Ate era baleese enkola endala osobola okukozesa essimu yo no bankinga sente zo ng'oli ku mudaala gwo. Ako nako kategedde munnange saizi yange. Ate era osobola n'okukola ki bw'obanga oli mu loodimu nga gwe yakolamu tukozesa sente visa. Ako nako kategedde bulungi. Olina ky'ogamba abantu ba beene? Abantu ba beene bakubiriza kutereka sente mu Centenary. Ate ekirala mpita bakasoma bonna abagonja, ab'enkoko, ab'embuzi, nyama y'ente, amazzi ne papisooko akayisizaawo yono mumpi munnange gwena nako olwaleero tuli mu katale k'abeene ak'e Lukaya. Ngenda kusooka nsaleko abasajja wano mu ngeri ez'enjawulo okulaba nti ate batambuza waasiwaasi waali wano abala abasajja bali mu kunoonya ssente. Njagala kufunayo omuntu nga Musoga, njagala kufunayo woli wano aye baba omusoga wuno aye baba maze okumuleeta okoba ki? Ndi bulungi okoba otya? Nzira nsonga mwebale kubaawo tubaawo twena ni nankani CBS BBS tugenda nga TV kubeeri ku ebirungi eba bena ni Musoga weffe tugiwulirako ate tugibona. Ogitegeera? Mwebale kwidda kutubona ku wano. Aye baba waidde otya Lukaya n'obuuka munamawojjolo n'obuuka idinda mukono. Anti wena nga wobitegeera mbeera yanfuna. Mbeera yanfuna. Banange twayawo nga tuikuwawa yamu na kamwana gwe tukubirawa. Yakuba nkubirayo ku Road Toll nakamwana so okunsala twalumbayo. Yakati kisoboka. Aye baba kati ofuna motya. Era byenfuna. Embeera olundi biterero olundi byalema kujja. Baba olunaku oyinza okukola sente nga didi. Olunaku lw'osira ine osobola ofunayo 3,000 nga lukoze eki? Ng'osira ine. Ng'osiranye. Nga tofunye. Oyinza okukola 3,000. Bw'obanga okikubye osobola ofunayo 8 ng'okikubye ng'omaze n'okulya. Ansasula eri etya aye baba abagagga basasula bati? Anti ffe twesasula nga ife tunda ebyokunwa tusasula beene. Kakati ku dduuka okigirayo ku mmeka wano n'otunda ku mmeka? Anti tutolera ku 15 twatunda 2,000 koja nga soda. Kati akasoda ofunako 5 tufunako. Baba ndaba muli bangi mukikola mutya? Anti tufuna okusoomozebwa abakasoma batwetaba ebyate nga tuli basaada bakozi koja. Aye baba omuntu bwakuweereza sente toyenda kumuwa balance. Ekyo bakifuna bubya era tubawa balance weibwe. Olwisi badriver nabatuleetera ensobi kuba bw'ojoggira eno na balance ng'asimbula yaba taasimbulira mwaka akaire. Soko tumira abantu beidinda bali kukubona bana ntumira abantu abeidinda bonabona abebuyende gumpye wange gyenva ini Musoga yonana tabasinga fubuwe oseku ni kabaka ni kabaka ye nabe bulungi koja awangale koja. Okay, BBS Terefayina ko tuli mukwano tuli ku Road Toll Market Lukaya we tuli n'abasajja n'abazaana ba kabaka. Ani ali ku mbuzi wano? Jango tunde jango yite ba customer ate tumaye n'okuloza tulye bwewooma ono wawa ono kasoke nkulozeeko owulire embuzi gyentunda bwana ababuli nga muloza katono atulaba mulungi ku BBS Terefayina ndi ku ndozo kyokka nze nno gwe mulaba ndi mulwadde naye bannange kale enyo ennyama bakuyita ndi muko eno ennyama gye ndyako ya Lubega John kakati ngenda genda ndoza bwenti gwe naagamba so muganda Lubega John kansoke mubuzeeko naye atubuulire ogamba otya muganda wange Lubega? Wenditsebo bitambula bitya? Tambula mpola mpola.
gwe bosi wa bosi oba olina bosi wo omulala? Nina bosi wange omulala. Obisanze otya? Emirimu gino gitambula wegityo kuba kati nawe embeera ogiraba eriwo. Okusoomozebwa ki kw'osanze mu mulimo guno? Bosi wo abeera waali wano around oba aba yatambudde yakulekera mirimu n'okola? Bosi taliiwo. Lwaki ennyama mwe mugisala bufiififi bwe butyo? Esobole okujja. Kati kano kaki? Kino kiba kyenda. Kyenda kya mbuzi. Kati kyonna bakirya bwe batyo? Okisalaasala n'okizza ku muliro ne kikyamuka bulungi. N'opaakinga kasitoma n'akirya bulungi. N'ekiba kiyidde? Kiba kiyidde bulungi. Ekyo ekyokeddwa n'ekifumbe kiriwo ekisinga? Kino kyekisinga. Kino ekyokye? Ekyokye. Bubaka ki bw'owa abakozi banno b'okola nabo wano mu katale Lukaya? Bakozi bannange. Abakozi bannange mbawa obubaka. Tukole bulungi nga tetwewalana. Mulimu okuwalaŋŋana muno? Ani gw'omanyi awalana ani? Sijja mugamba wano. Ate lwaki tomwogere abantu bamutegeere? Wumalwa awalana John. Wumalwa awalana John. Okay. Tulina mikwano gyaffe aba Centenary Bank abaga nti enkola ya Cent Agent, enkola ya Cent Mobile, enkola ya Cent Visa. Tugamba tutya osobola okuba nga ate obulamu obutambuza mu ngeri ekyasinza okuba ate eyakabi. Waliwo wano ono omusajja naye ayina nnyama era nga bw'ogiraba ndowooza guno mutima, ndowooza mu mbuzi temuliimu kisuulwa. Okitegeera mu mbuzi temuliimu kisuulwa, kitabika nga buli kimu osobola okuba nga ate ndowooza kino kibumba. So obulamu tusobola okuba nga ate tubutambuza bwetyo. Ngenda kulaba omugagga ono ye ali mu nkoko agenda kuba atubuulira lwaki ye teyagenda mu nnyama ya mbuzi ye n'asalawo nnyama ya nkoko. Ku BBS Terefayina programu ebifa mu katale kwe tuli, ate tuli mu katale k'abeene ak'e Lukaya okusobola okulaba nga ate tukwasaganya n'abasajja bano abalala. Essigiri zino muzijjawo? Essigiri tugulangula ejjajja omusajja. Nga ndaba pipa. Anti era tuzigula ne tuzisala. Efuuka etya essigiri okuva mu pipa? Kubanga ndaba evvumu eriri kisirabako obuntu buyisaamu muliro. Anti wabaawo abaana wali ku kido nga bo babeerawo okusalaasala amasigiri ago nga gw'ogula pipa n'ogitwala ne bagisala ne bakuwa akasente. Lwaki wasalawo gwe kujja mu nnyama ya nkoko n'otagenda mu ya mbuzi? Anti ey'enkoko eno gye ntegeera obulungi okubala. Enkoko ngitegeera bulungi ogibala ne mmanya nti nfunira wano n'enjawula na bwenti. Ekitegeera byebyo mwana. Kaakati ennyama y'embuzi ey'embuzi, omuntu akoze ey'embuzi n'akoze ey'enkoko ani ayinza okusinga okugobolola mu ndaba y'ebintu? Ndowooza buli omu afuna mu gundi ye. Sijja gamba nti ono yasinga ofuna because buli omu alina waafunira ne wabeerawo waakolera loosi. So ndowooza nti buli omu alina waafunira ne waakolera loosi. Sijja gamba nti ono yasinga ono. Wafena tusigala tuli baki? Olunaku oyinza okwokya enkoko nga meka? Olunaku kisinziira, nsobola okwokya 3, 2 bwentyo. Ninako akatale akamu ke nakolamu nga kakolanga bino bye mukola. Naye nga waliwo amateeka nti buli memba tosukka nkoko 6 mu kusala. Wano buli muntu asala busazi zaalabye oba bidiba ne bidiba. Naffe era tulina ekkomo ly'enkoko lye tusala. Tukoma ku nkoko 30. Omuntu. Kati enkoko eyo bweba teweddeewo. Enkoko anti kati kyekyo nti tukola nnyo okufuba tusala ku kintu kiina kuggwawo. Tetulina kuyisaamu kinaabeerawo kivumaganya akatale. Singa eba esigaddewo kuba tomanyi enkuba eyinza okutonya abantu ne batayimirira ne wesanga ennyama esigaddewo. Kati wulira ffe ewaffe tulina abaana. Kati zino enkoko eziba zisigaddewo tuzitwalira abaana baffe ne bakola ki? Ne balya kuba kati ebintu obiraba naawe byatabuka. Bintu byalinnya kati so bwe bufikawo obwo tubutwala ewaka ne tubuteekamu ebinyeebwa ne tubukolako ewaka. Kusoomozebwa ki kw'osanze mu mulimo guno okubalibwa gwegattamu? Okusoomozebwa weekuli nti gye tusuubula enkoko zeeyongerako okulinnya. Kuba luli twagula enkoko nga tuzigula gumu 2, naye kati saawa eno enkoko emu ebeera mu mutwalo gumu 6, gumu 4 bwe watyo. Kakati gwe n'otunda otya buli kifi era enkoko esobola okuvaamu ebifi bimeka? Enkoko evaamu ebifi 4 gye emitwalo 2. Buli kifi kibeera kya 15. N'ofisaako 10,400. N'ofisaako 10,400 n'omwana addusa wali mu luggya naye n'omuwaako kati gw'ogenda ovaawo ng'olinawo nga 1,700. Kale ati njagala otumire ku bantu bo, tumire ku baana b'okola nabo, ate bw'abaana abavubuka abali abatayagala kukola mirimu nabo bakubirize nti osobola okujja wano n'okola. Baani abavubuka mwenna abali eyo bakyali bange njagala tujje tukole. Kuba eno Uganda weeri yafuuka yakuyiriba. Abasajja mubalaba batwala supiidi. Kitegeera njagala tujje tukole ffenna tuve ewaka
Kitegeera njagala tugende tunyumirwe abantu bentumira nsinga okutumira musajja wange Idrisa Musozi oba Ed Kenzo musajja wange oyo nnyo nansubira obirengera ababira basajja bange ne president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mwagala nnyo musajja tujja mujjira tubayiye mpola mpola bwatyo bwalabisa muganange okubanga ate naye akikuba mu ngeri enjawulo. Tuli wano mu katale ka Ssaabasajja Kabaka Akeerukaya ku Lodi Toolo. Ono omusajja watwekembe wapewosa naye waali muno ekintu akikwasaganya mu ngeri esinga ate okubeera akabi. Njagala kufunirako wano ku bantu abalala babeere nga batubuulira oli otya maama wange. Bitambula bitya? Birungi. Enseenene ffe ng'Ekampala eyo teziriiyo. Nange simanyi. Kakati gwe zino zizo za kulya oba mulimu? Zange za kulya. Zizo za kulya. Ekikopo kiri mu mmeka? Kya mutwalo. Ekikopo kya mutwalo. Ekikongole? Ate bw'oba oguze nga toguze mu nkoko mu nkongole ebbeeyi eri etya tandikira ku 15,000 enseenene. Okay. BBS Terefayina mukwano gwaffe kwe tuli mu katale k'abeene Akeerukaya. Eriyo abakyala abookya gonja, eriyo abaami abookya gonja, eriyo abaami abookya buli kimu okulaba nga ate batambula. Omukyala ono agenda tubuulira nti nabo beesiga ne ka makeup. Manyi abantu babeereyo ne bajereegerera ne bagamba omuntu abeera mu katale tasobola kukola bino emirimu egyo simanyi abalowooza gya wansi. Oli otya mwana gwe? Bitambula bitya? Tambula bulungi. Nyongirako ku ddoboozi baby. Ndisewo. Gwe mukyalaani? Rampita Maria. Ogwe Maria. Maria bitambula bitya? Bitambula bulungi. Lwaki walekawo emirimu gyonna kubanga namanyako waliwo omwami yali akukola mu dduuka omulimu ogwo n'ogugaana n'ogamba kujje mu gonja? Gonja afuna 10 ku kinne waakyo. Are you sure? Kati omunwe guno ogwagonja ogenda tuguza eminwe 3 12. Ate lwaki mwamwongeza? Gonja yalinnya sawo yagonya tukisuubula emitwalo 2 kati wano mbanye n'okutunda 3 gya 12. Nenga mumufunamu nnyo. Ensawo yagoya tosobola okujja emitwalo nga 45? Tegiwera. Muyinza kuvaamu nga mmeka? Ekinene nnyo kale giyinza okuvaamu nga 3.5 bwe watyo. Kati awo n'ogabana n'abaana b'okola nabo n'ojjako n'amanda. Ensawo yagonja oyinza gitundira bbanga ki? Tundira ennaku 2 oba 3. Ennaku 2 oba 3 n'obeera ng'ogimazizza. Okusomozebwa kikosanze mu mulimu guno? Sirina. Weeyagala? Nze bintambulira bulungi. Nkulaba akasige n'otunulira bw'oti ka make-up kwekali kwegaba omuntu bwakutunulira bw'ati. Sirina make-up lususu lwange bwenti we natondebwa. Ebyaddala? Sirinaako make-up. Bw'oti bw'okasabbuuni kikokozesa? Sirina sabbuuni era n'abo waffe ayoza. Ayoza? Gonja ali ono. Ogenda kunsiirayo kagonja kano ka 14. Nange nebeereremu kubanga osiba katengedde nnyo. Kale yanze Dipeto Katelega the microphone gulu tuli mu katale k'abeene Akeerukaya. Twagala okukulagako esigiri nga basajja banenge gye bazikumamu kwegamba obanga ali mu Geyeena ya Rabbi. Obanga ali mu Geyeena akalirenge enjaka gye kaakamu kano bakagenda kwokya gonja oba kagenda kwokya nnyama nze naawe naye nga obulamu tukyabutambuza mu ngeri ekyasinza okubeera nate ey'akabi. Nkyakutwalako mba maama abagonja noonya omuntu ayokya kasooli. Njagala omuntu ayokya kasooli. Njagala omuntu ayokya ku kasooli. Maama wuuno maama oli wa kasooli owa kasooli yaliwo. Twagala tulaga abantu byonna ebikolebwa mu katale k'abeene Akeerukaya nga tulina awaayidde. Mama ayina ekizibu yafunye bamubanja kakati awo simanyi nakumanya bamusumbuwa talina kigambo na kimu kimuvaamu naye nga mwe tuli mu katale k'abeene Akeerukaya kandaweko muganda wange ono oba ye ayina ekimuvaamu. Oli otya bosi? Bitambula bitya? Bwe bityo bwavu. Bwavu buli butya? Bwavu kutuumira ddala sente zikyalabika ku kkubo. Naate weemuli? Weerawo nenga bwe tutyo kwebuzaabuza. Kusa ndaba negonja oyinako mutono kusoomozebwa ki? Kwebuzaabuza kuba emmotoka tezitatambula sente zaatubula zikyalabika. Naye obeera okufuna kyakulya. Kyakulya? Kati gonja eyo mumugjawo? Yava Kongo. Ava Kongo. Wano mu Uganda tetulinawo gonja? Taliwo. Mufuna mutya connections okufuna gonja ono nga mumujja Zaire? Connections muzijjawa? Waafe tunabaana be nga baleese buleesi ku mmotoka naye tumanyi bo ngeri babisiŋŋaanamu. Ogumaka mukulimu gwe wakumalamu ebbanga ki? Akamalamu emyaka giri 4. Myaka 4.
olina byogufunyeemu gwe naye byewenyumirizamu byogamba nti gonja ekyamazima mu mbeera yonna ali bw'ati tewali kweyiya kulya kulya omulimu guno kyogamba bw'oba n'omwana wa mukoddomi wo oba omwana wa sisita wo toyinza mumugamba nti ajja akole kubanga alina n'okubula ezisoma bw'obadde olina b'oweerera tosobola kufuna ssente wano z'oweerera abaana kati gwe ababo tebasoma boyina kujjamu ate ne weewola n'okola bw'otyo n'obanga otetenkanya kati bubaka ki bw'owa gavumenti bw'owa babakulira mu katale kano ate n'abantu bonna kyembawo batuyambe naffe batufunire enankani obusobola tube nga tukola ki batukwate ku mikono nga musobola okufunamu essebo wano musasulawo oba wabwereere tusasulawo sente mmeka buli mwezi tusasulawo emitwalo 3,200 buli mwezi neziteka okuba nga zivaamu kale nga bw'omanyi kubuzaabuza ofuna bw'olyako n'osobola okuba nga obubeera kuba kati emirimu tolina wensobola kugenda n'onoonya mirimu gyakakati lwaki gwe wasalawo okubeera mugonja n'otakola nnyama n'otakola capati n'oyatayo kyakasooli lwaki wajja mugonja kitegeeza walaba nga yewasinga wabeerawo omulimu gwolaba oba nga atera kubeera n'omulimu gwebusobola muntu naganiza nja kusobola gonja banja kusobola capati tumira ku bantu beewo tumira wamasaamu ebikoko mawogola entumira bamama wange Matete Mawogola Mere na Bosa kale ku BBS Terefayina kwe tuli mukwano gwaffe mu katale kabeene akeerukaya ke tulimu abasajja n'abazaana bakola kati omusajja wano naye era ali mukola birungo seeka gwatalabanga ku kinu kito ekinu gye kiri eno kadunabbi yeekwasa nnyo bino tasobola kusekula waliwo kino naye kino kisobola kusekula ebinyeebwa seeka Neda sewo. Kino kisekula butungulu bwokka. Butungulu bwange bwokka. Kati tugenda ku spicinga ennyama eno mwe gye mulya buli lunaku mababeera mu taxi ne mujja eno abavuga emmotoka ez'obunyonyi namwe ateekateeka olugendo okutambula ng'odda saizi z'emazza Kambalala wano ye one stop shopping center ey'ebyokulya ebifaananako nga bino shey agenda kuba atunnyonnyolamuko ani atusalira ebisolo bino. Obudde buno sebo oli wa Mr. Segawo. Wano budde buno oli wa Mr. Segawo. Yegwe Mr. Segawo. Egweyogera naye. Gwenjogera naye. Aye mpulidde weetuumagago. Kwogera aganga kati mule nayo yogera agaga ayo nayo yogera agago naye kati agenda tulaga engeri gye baspicingamu ng'otadde kweyidde era nteeka kweyidde mbadde manyi osooka ku spicinga ziri embisi embisi zo ziba zawedde dda alizeni oli bwajja n'alondamu nga bw'okiraba kino wenkisazesaze kati ate nenteekako akatungulu nosaako akatungulu wegana naye n'okiri ekintu nga kiwula ng'awulira wamma ekintu kiri spice nenkya n'okomawo n'ongulaho kusomozebwa ki kw'osanze muno mu mulimu ogw'enkoko bwavu ate bwavu nga wooli ate ng'oli mukola ate n'oluga nti bwavu ndi mukola yesi ndi mukola naye kati byebyakaakayi tukyusa tulinga kutuusa mukolo nti twazze kukola kutuusa mukolo bakulegeddeyo ku ojja n'okola ale n'ogenda nga bakubanja kiva ku ki wazze kukola kunona ssente aye n'ogenda nga bakubanja abantu baavu amafuta bagongeza kati omusaabaze yali atambula avuga emmotoka yavuga alinya taxi asobola okusevinga amafuta nti mwe kibanyigamukko kiba kitunyigira ddala aye nawe mwennyini kiba kikunyiga waani gwe tukubira omulanga era pulezidenti yalina okukikolako ne buli bimu yanaabisobola era yalina obuyinza enguudo bwe zibambi gwe mugamba amafuta galinye gwe mugamba n'enkoko bannange ebyo sijja binonooza nange nonooza bya mulimo gwange buno oguliwo kuba obudde buno nninya nengende we baali banzijjako omutwalo banzijjako emitwalo 2 okunona enkoko kati olwo mba nekwasa amafuta ge buli kimu gegavuddeko obuzibu tumira mama w'abaana otumira abaana naye banno bokola nabo ntumira mukyala wange Joan anzalira abaana omwana owenge y'omu bw'ati yesebo kayina entumira director muzeeyi wasso wakatale kano kuba oli omukyala andabidde ku muzeeyi oyo director wakatale kuba wezija 10 n'ekitwala mwami waswa tabayisa bubi tewali buzibu talina buzibu mwami waswa naye aba mulongo omulongo waswa tukubuuzizzaako nate webala okuyisa abantu bano obulungi okyayongera kali kyenyongeraho bakasitoma bange obamanyi mbebaza nnyo bankubira amasimu nalekerezawo nayita egindi eri yonna yonna nalinda Segawo era mwebaza nnyo yenna kasitoma yenna ajja mu maaso gaye nankubira kasimu
nanfisiza nawe mbawo lwakuba ye kale era mbebaza nnyo yo mwami Segawa omukyala we ye Jowani eyamulabira mu katale k'omulongose waswa kawajja 10 ate n'akitwala ewaka twebaziza nnyo omugalange Segawa webale n'okukola abavubuka tebaagala kwagala gunde kuba kati awangala alhamdulillah kale akatale kabeneke tukyalimu akeerukaya wano abasajja bali mu kukola emirimu egitali gimu ate wano we wabeera abaana abatambuza ebyokunywa wano we wabeera abaana abatambuza gonja wano we wabeera abaana emisinde giba gyetala buli alabye emmotoka n'adduka asobole okubeera nga ate anoonya ssente obulamu bwe busobole okuba nga ate bukyuka mu ngeri emu oba endala njagala kutwalako wanjisewo sebeera sola butatwala ogenda kunfunira okolera ddala nga kiri kyokoze okolera ddala nga kiri kyennyini kyokoze obulamu n'obeera nga ate obutambuza mu ngeri ekyasinza okubeera nga ddala yakabi tulina emikono gyaffe aba Centenary Bank bagamba nti toddamu kutambula na ntuumu ya ssente toddamu kugenda kusimba layini mu banka toddamu kukwata ssente ne zikubeerawo osobola okubeera ng'oli ku mudaala gwo wano oyinza okubeera nga oli awo ku mulimu gwo ssente zo n'ozibankinga ng'okozesa essimu yo onyiga star 2 n'ogoberera endagiriro nga bwe zitambula mwana gwe ojja kuba osobola okuba nga ate osevinga ssente zo mu ngeri okuba senga wakatale aliwa senga njagala kati kankusaka nfune wali senga alina omukyalo omugwe babanja atasobola kuvaamu wadde ekigambo naye ndowooza yabadde akikoze kiteeketeeke senga abeeko ebigambo byatugamba senga wakatale oba bakakibwawa abaana babwa babuwala oba babulenzi senga wanji taata uli otya mukwano gyendi taata bitambula bitya bitambula bubi taata ate kiki embeera covid yatuyisa bubi yatunyigiriza lutankome twakkiriza nti covid yatuyisa bubi tupange naye naffe tufune okudduukirwa n'okuyambibwako tutya tuyambeko batugamba ssente z'emiyoga zajje ne waffe tetwaziraba mubaka ki abatwala eno mbaka atutwala kati saawa eno tuyina katabaazi ye mupi tuyina wano eno si kalungu eno kalungu wano wasewungu wewa wasewungu eri kalungu wano Lukaya Aisa Sekindi ye yayitamu wano Aisa Sekindi ye yayitamu kati kuba omulanga ng'osaba ssente zammwe nkubewa bukubire Sekindi yatuuka yeeri n'ayogera n'abakulu mubuulire ssente zirabikanga ez'omwoga tuli bubi tuba n'abaana tetubaweeredde abaana bali waka tetulaba ssente mwalimu ateekateeka nti ez'omwoga ze zinaaweerera zijja ne zikuyambako ka bizinesi n'oteekamu n'oyongeramu n'oteekayo omwana ali atya misita naye nkuuma aliwa ali eyo naye ali wano mu katale kaffe yakaddiwa ali eyo muno omazemu bbanga ki mazemu emyaka 2 mu katale muno peerereddemu abaana n'abazzukulu abazuku tebalinaako bakitaabwe abazzukulu bakitaabwe nfuna ntono mwana yali ku kyokulonda omuntu atasobola kuweerera mwana omwana munnange yalonda bubi kati kubira omulanga abo bonna abavubuka abatayagala kukola abatasobola kuweerera abaana baabwe nga babasindikira abajjajja ate jjajja anoonya kawogo ate bwagattako n'omwana bo kasukaali baweereza bakaweereza taata alhamdulillah allahumma amina kaakati kusoomozebwa ki mu myaka 2 kwosanzeemu na biki nga gwe senga wakatale kano byofunye mu katale kano katale kano tekabadde tukampisiza bubi oba kabadde tukatuyisiza bubi ng'abasuubuzi tubadde tukola kasente kaffe nga tukasevinga atusobola okugulayo obubuzi obute ne tulundalunda ne tusobola okugulamu obupoloti tubadde tuyisibwa bubi naye n'embeera eyatunyigiriza mu kaseera kano kakati njagala bakyala bano b'olina ngo abakyala abawamu mu katale bubaka ki bw'obawa ate ddala nga gwe senga mu katale kano akalodito obubaka bwe mbawa bakyala bannange bakole basevinge batereke balunde balimeko babe nga akamera akawoga asobola okukatereka mu nnimiro nga gyekali akamonda akasimayo obwolumu kasente n'asevingako banka tugirina agulayo bwafunayo 10 n'asevinga n'agulayo akabuzi oba akate ate ne kamuyambako ko maaso ebiseera by'omu maaso wabaawo akaseera akazibu tumira ku bantu bo tumiddemu baganda bange bonna abali mu katale wano nentumira abaana bange bonna abakolera wano nti beebala okumbeererawo beebala okumukolerako nentumira mukama waffe muzeeyi waswa
alhamdulillah rabbil alamin yebala okutulera alhamdulillah omulongo waswa tukwebaza webala okulera abantu bonna mu katale kano webalire ddala ate okubanga ate obulamu obutambuza mu ngeri ekyasinza okubeera eyakabi mulongo waswa abantu bakwebaziza nnyo kitegerekeka nti olabika oli musajja mulungi ddala tubakubiza okutereka ne Centenary Bank ye bank esobola okuterekera ssente zo mu bwesimbu ate yakuleeteddewo ey'obutasimba layini tosimba layini ng'ogenda ate okuteekayo sente zitwale ewa sente agent byonna byokolere mu banka eri osobola bikolera ewa sente agent ate n'oyanguwa emirundi nga 10 ku 10 osobola okutuula no ku mudaala nga bwe ndi nesenga akasente k'ofunyewo n'okasevinga ng'okolera ku simu yo ne kagenda bulungi oba buterevu ku akawunti yo ate naawe ayagala okugula amafuta ayagala okugula bintu mu supermarket osobola okukozesa enkola eya sente visa genda ku mafuta sente zitambulira okwo ku kadi wayo kadi yo ate obulamu obeerenga obutambuza mu ngeri ekyasinza okubeera eyakabi njaga kwebaza benkoze nabo omuli muganda nga Aziz ku kamera njaga kwebaza Francis atuvuza obulungi ennyo ate njala okwebaza baganda bange Saidzeri mu studio control room Mude Mbega muganda nge Steven producer Solomon Boss n'abalala mwenna okola ntusobola okutambuza emirimu gino mu ngeri ekyasinza okubeera eyakabi paka lunaku oluddako yenze Dipatoka Terega the microphone gulu. Ebiva mu katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexba KCCA Centenary Bank